Yes, for additive view jimbaniza kadde kano mwasise mutya mwasibye mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kale jimpereka like comment section weri Ewaka mutira mu comment section ate osalenga ofollowinga bagita for additive view subscribe ate onyigene kale Pastor Bugingo Embeera Senungi ku side ye Embeera Senungi essaazi no wenjogera ngenda kwambi kutusako byonna mbatumudeka mu ggwanga lya Canada abali mu ggwanga lya America abali e Bahrain asinza mu ggwanga lya Oman bagamba nti muri bamaanyi nnyo kubanga mujje followinga mwina abasubscribinga kyamaanyi kye mwakola ate nabo kubanga osubscribinga ngenda kusaba osubscribinge ate onyigene kale Pastor Alozias Bugingo Embeera Senungi okuva lwe yakola ki okuva lwe yalumbibwa ne driver inakakananga koze ki atiddwa olwokubiri ekiro Embeera Senungi era si birungi ku side ye mpaka nakakati alumizibwa era n'agamba nti alumizibwa mulimu mubiri munda alumizibwa era ng'essaawa n'abasawo bagenda kukola ki bagenda kuba bamukolako check-up y'amangu agamba nti teyeewulira bulungi olw'ekikanga bwekyo kyakola ki ekyatuukawo ebisa ebisinga ebintu bingi ebikola ki ebisobola okuba nga bikozinga obulwadde ku muntu kati ng'ekikanga bwekyo ekiwalo bise singa omuntu asobola okufuniramu obulwadde bw'omutima yes kisoboka olwekyo ekikanga bwe kyatuukawo kisoboka omuntu okugyamu ekirwadde kisoboka kubanga kikangabwa kyamaanyi nnyo ekyakola ki ekyamuto naye nkubadde abasinga babuusabuusa bagamba waapi asiba kiwaani nga embeera yesi nnungi bwetegeza information etambula ku mukuto ogwa Phoenix browser akiraga nti Pastor Alozias Bugingo agenda kuba akola ki atwalibwa akeberebwa system y'omubiri bagala kubanga bakola ki bagala kubanga bamutwala bamwekebejje bulungi nnyo abasawo balabe kiki ekiyinza okuba nga kiviirako obuzibu tali kiriya awulira kamunguluze oba musujja oba kiki abasawo bagala kola ki bagala kubanga bamukolako kyeka bujukira ono yagamba nti waliwo amasasi agamukolobulako ku mugongo ng'akutamye balyoke bakuba driver we ye yakola ki ye yakutama n'essaawa zino munange ebitambulatambula kadde kano ku social media abulamu si birungi ku side ye era nga yeetaaga essaala yawona tebamukuba masasi naye yakosebwamuko ebisa ebisinga akalinga gana abamasasi balumba Pastor Alozias Bugingo ebanga accident yegwawo ebisa ebisinga accident weba egudde ey'emmotoka oba ekangambe ya mmotoka ebisa ebisinga nga mulimu bangi mu mmotoka abamu basobola okufa ebisago abalala bafa ekikangabwa ebisa ebisinga abantu abasinga baba balamu teketeke naye omutima gwekanga omulundi gumu nekola ki ne gusika omulundi gumu olw'ekikangabwa ekyo ekiba kiguddewo ebisa ebisinga abantu abasinga bafa kikangabwa mu bubenje bafa kikangabwa eri abantu abamu nga amasasi gabayisa bubi kyovola ebisa ebisinga bwe babeeramu kwegamba gye batera okuwira amasasi mu kutraininga mu kwegezaamu babambadde ebintu ebibaziba amatu bibanga zi headsets okubaziba amatu gano obutakola kyo butakosebwa waye ebisa ebisinga eri abantu abasinga nga bawulira amasasi gamukosa abamu bamanyi n'okuziba amatu ndowooza muze mulaba abantu ababeera mu ntalo oluusi abagenda mu ntalo ab'amagye oba si ekyo abantu mu ntalo katugeze ne wabawo olutalo olugwawo mu ggwanga lyonna ebisesinga abantu abamu baziba amatu eri abamu abakola ki abamalako entalo ezo ne ziggwa olutalo ne lubeerawo ne lumaana ne lukola ki ne lukomekerezebwa abasinga ne bavayo n'obuvune nga tebakyawulira oluusi abakyala balina embuto ne basala abaana nga baliko obulemu amasasi kintu kibi nnyo kintu kikambwe nnyo kikambwe nnyo kiyinza okuzibya amatu omukazi waaba olubuto ayinza okuzaala omwana ng'aliko obulemu omwana obusebusinga oluusi nga talaba oluusi nga tawulira n'oluusi abamu nga mulema n'amuzaala oluusi ng'alina omukono gumu oba okugulu kumu awo ge bayita amasasi kubanga eri ebisa ebisinga abakyala abazaalira abaana baabwe mu ntalo oba oluusi ababeera n'embuto mu biseera by'entalo n'azaala omwana ng'olutalo luwedde ebisa ebisinga nga olutalo lwaliwo lwagwa naye nga olutalo lwali lugenda mu maaso ng'ali lubuto ebisa ebisinga bazaala abaana nga baliko obulemu kye bayita amasasi
amasasi kintu kibi nnyo kizibu nnyo era nga Pastor Bugingo kireka kyamukosaako ndowooza mu sisitemu y'omubiri kubanga agamba teyawulira bulungi awulira kamunguluze alumizibwa omutwe mbagambe bagenda kwamukolako medical check-up ey'amangu abascientist abakugu abasawo abakugu bagenda kuba mukolako medical check-up ey'enjawulo bagala kubanga bamukebera sisitemu y'omubiri yonna balabe kiki ekiviirako obuzibu kiki ekikola kiki ekimuluma kiki ekiyinza okuba nga kikwate ndiki ekiyinza okuba nga kiviirako obuzibu buno okubanga alumizibwa abasawo bagala kubanga bacekinga bagala mucekinga balabe kiki lwaki agamba teyewulira bulungi lwaki alumizibwa omutwe lwaki afuna kamunguluze kiki waliwo ekyatuusewo ku sisitemu y'omubiri gwe olw'amasasi ago gatuusewo n'ekikanga omanye ebiseera ebisinga abantu endwadde teziva wala endwadde ebiseera ebisinga ekirwadde kisobola okukugwira naye nga tikivudde wala yes kisoboka oluusi olinaaba ng'atambula emmotoka neyabika omupiira awo omuntu asobola okukola ki asobola okulwalirawo ekirwadde n'alwala n'omutima nno munnaye ne gwekanga n'alwala omutima ng'era taagala kuwulira bintu bireekaana kisoboka naye ng'ate abadde mulamu emmotoka neebaluka omupiira oba si ekimotoka nezeekoona accident nemukanga omutima n'alwalira n'alwala era abasawo ne bamugamba nti tolina kukola ki tolina kubanga owuliriza ebintu bireekaana yes kisoboka endwadde teziva wala munnaye bagitafa additive gisubscribe button nyigene kale ensonga za Pastor Aloysius Bugingo jukira driver yazikiddwa olunaku olw'eggulo bitundu by'Esemba bwe nga Pastor Bugingo akiraga nti mune yafunamuko obuzibuzibu ndooza mu sisitemu y'omubiri abasawo bagenda kuba bamukebera balabe kubanga embeera ye mpaka nakati ssaawa zino tanaba kubanga atereera alumizibwa omutwe subscribe button nyigene kale Pastor Aloysius Bugingo abasawo bateekateeka banga bamukolako medical check-up ey'amangu bagala mukola ki mukebera balabi subscribe ombere bulungi sala ng'ofollowinga